Yetaaze okutambula okujja mu mawanga gabo nga tonnagenda sooka omanye bino. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna abatuwuliriza ku Tariki Media. Olwaleero njagala kuwabulamu baganda bange mwenna abakyali e Uganda abawulira nti waali yetaaze okutambula okujja mu mawanga g'Abawarabu gamba nga Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan n'amalala yonna gye waali badde olowoozaako okugenda. Ngamba nti nga tonnagenda sooka omanye bino, nga tonnatambula sooka omanye bino, naddala abo abajja wano e Qatar. Bw'oba osazeewo nti oyagala kutambula kuva mu Uganda ojje mu mawanga g'Abawarabu okole, muganda wange waliyo ebintu bye tulina okumanya nti omuganda agamba okumanya ensonga ye yakujja mu kyalo. Bw'otuuka wano mu mawanga g'Abawarabu ozze okukola omulimu gwonna, tugambe security, ozze ku customer service, ozze nga driver, ozze nga oba muzimbi, ozze nga cleaner, ozze mwonna w'oba ojjidde olina okumanya ensonga zino wammanga. Ensonga esookera ddala nti ku mulimu gwonna gw'oba ozzeeko olina ekiyitibwa bakamaabo. Mukamaawo bwe twabeeranga e Uganda twabeeranga n'eŋŋombo egamba nti boosi tasobya. So eyo eŋŋombo tekoma Uganda, ne wano wekiri. Neeno bw'oba ozze n'otuuka otuuse e Qatar, otuuse e Dubai, otuuse yonna gy'oba otuuse, ku mulimu gwonna gw'ogendako ojja kubeera ne mukamaawo. Mu kyo kikyengezaako okugamba bingi nnyo ebijja okujja nga bikunyigiriza, era nga bw'otunula mu mbeera z'obuntu muga Katonda tebikkirizibwa oluusi, tebijjira ki, naye gwe ng'omuntu olina okusooka obeere n'obugumiikiriza. Kitegeera, beera n'obugumiikiriza. Naye bino ebyokulowooza nti ntuuse gye nali njagala okujja, ntuuse Dubai, ntuuse Qatar, ntuuse Saudi, ntuuse Kuwait, nze oli tammanyira, oli takola bw'ati, toŋŋamba kukola mulimu bwe nti. Emirimu gyonna egiri eno mu mawanga g'Abawarabu ng'oggyeko ogwa housemaid, egisinga girina amateeka kugitambulira, era nga mu mateeka ago gabeera mu constitutions ez'amawanga gano ge tukoleramu, naye ate n'emirimu gyennyini ku site girina kye tuyita SOP, Standard Operating Procedures. Client addira omulimu n'agukwasa kampuni yammwe eba ekuwadde gwe omulimu, naye alina ebiragiro bye byawa contractor gw'aba akwasiza omulimu ogwo. Security and customer service ojja nga okimanyi nti okuyimirira ojja kuyimirira. Abatono ennyo bafuna locations nga alina n'entebe, alina ki nga ki, naye ng'ebiseera ebisinga ekikwatagana ne security ojja kuba oyimirira. Bajja kugamba teri kukozesa ssimu ng'oli ku mulimu. Kino kindowooza kyapulayinga across ekigambo mobile phone usage during working hours tekikkirizibwa mu mirimu egisinga, unless ng'oli ku ddaala erya supervisor n'okweyongerayo waggulu. Naye bw'obanga okyali ku lowest level eno ey'okubeera nti olina supervisor akuliko, olina okukkiriza ebintu ebyo. Bino ebyokubeera awo n'ogamba singa ddembe lya buntu kukozesa ssimu yange wemba njagalidde, muganda wange singa obeera gwe nga gwe wakeera ku makya
n'olwanirira okufuna contract mu kifo eky'amaanyi of which contract zino zakulwanira bazivuganya ku companies nyingi, amakampuni mangi bavuganya ku contract zino balabike nga buli omu aba ajagala, buli omu ayagala contract eno. So gwe bakuleetera okuva e Uganda ojje wano oba tomanyi bayiseewa buzibu ki okufuna contract zino. Kyova olaba baba tebaagala muntu anaazannyira ku mulimu gwa client waabwe. Client abawadde omulimu, abawadde contract ey'okuprovidinga security mu kizimbe kye oba mu kampani ye, tayagala kulaba ng'abantu bazannyirawo bakola omuzannyo. Saawa za kukola oli ku ssimu oba ba customers bazze, tuli mu kukola mulimu gw'oli supposed kukola. Kale ngamba baganda bange ne bannyinaze mwenna abasazeewo nti ojja mu mawanga g'Abawarabu kukola, sooka okakkane, beera mukakkamu, kola omulimu nga bwe bagukugambye. Of course bw'onooba otwaliddwa ku site bajja kukulaga nti wano omulimu guno tugukola bwe tuti ne tugukola bwe tuti, kino bwe kiba kizze tukikola bwe kiti, kino bwe kibeerawo okikwata bwoti. Gezaako nnyo okugoberera ekiba kibaddewo, n'amateeka amatonotono gaba gakuweereddwa. Kirungi nti ensasula yo sure deal nti omwezi we guggweerako ssente ze baakugamba zonna neziba ziyiseemu zijja kuweebwa. Si kyangu nnyo kusanga muntu agamba nti ate kata mbabanja bankozesa bwerere, mpozi mwe abajja nga muyise mu mitendera emifu, naye n'ali kukubiriza nti funa kampani eyeesigeko e Uganda, agency company, bakubeeyo agency company, amakampuni wano mu mawanga g'Abawarabu bwe gaba gaagala abakozi abali genuine bakwatagana n'amakampuni gaba suppliers, zezo agency companies zowulira eziri back in our country. Machanzi batusaba sente nyingi, ekyo siyinza kigendamu nnyo, simanyi lwaki, naye bw'oba weewaddeyo n'osasula sente ezo, lwaki tofuba teweerwanako nnyo olabike nga at least akasente ako kajjayo, akasente ako kewateekamu kaveeyo, okusinga wakakola emyezi 2 emyezi 3 otandise okulaga amayisa g'amabi, otandise okuvuma abakukozesa, otandise kwegamba okulagira ddala nti nze ndina ntamibwa sisoboka, then muganda nga ani agenda okukozesa. Era bw'oba okubizaamu ensonga ze zimu ze zikulemesezaawa e Uganda, n'olowooza nti bwonna ojja eno mu mawanga g'Abawarabu sente ojja kunoga ku mutima kuwe buwi. Nedda sebo bakulimba. Sente y'Omuwarabu wonna woba ogikolerera era nawe n'owulira nga mu butuufu ogikoleredde, bagenda ogikuwa ng'owulira naawe mu mubiri muli okwoye ogikoleredde. Kale si kirungi nnyo kubeera awo nojja n'otandika kampani etaddewo akateeka katono nnyo n'ogamba nze sijja kukola bwentyo, otandika okwasaganya n'abantu abalala mulabike nga mwekalakaasa mulemese ki etteeka lya kampani. Ate nga kampani eno si gwe wagisookamu ebezze, ate si gwe oligisembamu. Ffenna nze naawe tuba tugiyitamu buyisi, tomanya insha Allah God willing bweba ekyasurvivinga n'abaana baffe bajja giyitamu. Okiraba? Kale kirungi n'oveeringa ozze n'omutima ogukola, jangu n'omutima nga gwakukola, va ku mutima ogw'okulowooza nti nze tebangamba kukola kino, wazze kukola security era tomanyi wa gye bagenda kukutwala, wabula wazze kukolera kampuni eyo yakuleese yemanyi wa wegenda okuteeka nti kola wano. In case owulira nti
wano banyigiriziddwa nnyo wedde kwasaganya ne kampani bulungi goberera emitendera nga bwe gitambula goberera emitendera nga bwe gitambula requestinge okole request mu kampani wagambe nedda nalisabye mu nkyuseeko location wali erimbe ndi bwendi ne bwenti health yange tesobolawo nnyo bawanyogoga nnyo ate obawuukya nnyo kubanga ebyo weebiri ojja kutuuka abantu bakuteeka awantu nga omusana mungi ng'omusana mungi naye ate olina okugobereramu ngaeyo location yakuweebwa oluusi bakussa awantu munda mu kizimbe naye nga ensi nyingi ng'obunyogovu bungi kati byonna ojja kujja ng'obisuubira muganda wange agamba nti nzija kukola mu mawanga g'Abawarabu bw'olaba abavuddeyo nga baseka balina kye batakugamba naye nkwegayirira bw'onoobeera omukozi omulungi era ne kampani ejja kurecognizinga within 1 or 2 3 years ojja kwesanga nga ate okuziddwa kati kyeŋŋamba kyeki myaka gino 2 egisooka weetaaga nnyo okulaga obuwombeefu bw'amaanyi ne hard work obugonvu okugondera nnyo bakamaabo gondera nnyo bakamaabo bw'obalaga nti you are so intelligent mu mirimu gy'okola you are so dependable kyekisinga bangi nnyo batandise from grace to grace n'omusanga nga yajjanga just the lowest security person atuula ku mulyango n'obwesigwa bwalina ne trust kampani egenda emukuza nti olaba buli mutendera gugendako nga n'esente zeeyongera ate mulekeraawo okulowooza nti olujja mu mawanga g'Abawarabu bagaba sente nnyingi nnyo ekikulu mugenda ne muwulira abantu be mutandikirako okuwulira erinze enfuna emiliyoni 4 naye agency companies zirina engeri gye zibalangira nti ngenda kufuna ogenda ku security egindi bagaba obukadde 220 ani yagamba ye contract gye banaakuwanga otuuse mu mawanga g'Abawarabu zezo sente ze baba bagenda okukuwa ate mpozi nga kuliko overtime wano teri akukwatibwa nsonyi bweba zezo zewassaako omukono at end of every month zezo zojja okufuna ate era bw'oba wayosaamu ennaku ezimu nga tokola esente ezo zijja kusalwako kusinziira ku ki ku nkola eya kampuni eyo weekola bw'oba wakolayo empisa embi ne bakubayo ebipapula emikalafa bwe bityo sente ezo zijja kusalwa okwo ku musaala gwo kale kyenjagadde okumanyisa abaganda bange mwenna banva Uganda nzijja mu mawanga g'Abawarabu kukola nzijja Qatar nzijja Dubai ngenda Abu Dhabi ngenda Saudi Arabia Kuwait Jordan Oman Bahrain bonna Bawarabu kale kyetaaga n'obeera mugumiikiriza ku byonna byokola obugumiikiriza kyekikulu bw'olaga n'abakusingako abakulu bo nti ate oli muyigirize kyansuuso nnyo era oli mwesigwa ebigenze ewala